Omulungi atulaba nkwaniriza nnyo nate mukadde kano wetukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Namuttikwa w'enkuba eyafufumuse mu bitundu ebyo eby'e Kampala yawezezza millimeters 5.9 ate Songa mu Mbarara zaweze millimeters 2.4 ate yo mu Kabale nga lwafuuyiridde. Bwe tunulira ku bifaananyi ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya bitulaga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kakedde kwaka, so nga ate mu biseera eby'olweggulo tulaba nga mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe obudde bubadde bwa kidedde nga n'awamu enkuba ebadde efuuyirira. Byo ebifaananyi ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Africa, omwo nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe ekireeteddewo enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Katutunulire ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera eby'okumakya. Tusuubira ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale okubeerayo n'ekire ky'enkuba, so nga ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja kwaka nga bwe kakubaakubamu. Embeera eno esuubirwa okukyuka era olw'eggulo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe awamu n'ebitundu ebyo eby'omu buvanjuba tusuubirayo oluwandaggirizi nga n'ebbugumu mu Kotido tulisuubira okutuuka ku degrees 31. Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 28 ate olwo yo mu nsozi ez'e Kabaale tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 26 era nga nayo tusuubirayo ekire ky'enkuba. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebiri emitala w'amayanja, ekibuga nga Lagos, Addis Ababa awamu ne mu Moscow tusuubirayo oluwandaggirizi, so nga ate mu Washington tusuubira nti namuttikwa w'enkuba ajja kufukumuka eyo ng'alimu n'okubwatuka okw'eggulu. Ate yo mu Rio de Janeiro awayindira empaka za Olympics tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 32. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Nze Lubega Michael.